ansonyiwe neno obulumi ku mutima atuwa kubanga oyogedde bituufu teri bintu bikosa nga bituufu teriyo bintu bikosa nga bituufu kati nja kwogera ku nga bugambye Angel Sekandi n'abayimbi abalala abasobola okumanya nti kadongo kamu gyali kubanga ffe batukweka emabega eyo saga kubalimba n'ennyimba nyingi ze tusobola okubanga tuziwandiise zisobola okuyimirizayo eggwanga lino oyinza obutantuukirira kubanga kino kitongole tuukirize jjajja Jjumba tuukirize Senakula Namandi senga njaga mulindo atukoleyo n'oluyimba oba lwa kampuni oba atukolereyo oluyimba ng'omuntu ate omanye abayimbi tibejjaako nnyo bantu baabwe mu music kuba oyinza okwesanga oluyimba luna New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okay muntu wange nkwebaza okubanga okyagoberera ebimu ku bye tugenda okutunuulira mu programu eno tugenda kutunuulira abawagizi ba kadongo kamu abeesowoddeyo basiime Angel Sekandi Gasuza ku lw'ebyo byakoledde ekisaawe kino ekya kadongo kamu jjajja Jjumba aligaweesa Lubowa n'oweweesenga Kezia Kulanama wenjogerera obudde buno bali mu ggwanga lya America nga bagenze mu mpaka za HIMA Hollywood Independent Music Awards 2025 oluyimba Stress Free oluyimba lwa Stress lwe lwabatuusiza mu mpaka zino. Senga Justin Nantume emabegaawo naye yavaayo n'ateekateeka okubeera nga asabira bakadde be. Tulinamu olunaku olwaleero waliwo ekivulu kya kadongo kamu tugenda kubeera nga twesanyusa mu wali ku Be Easy Hotel and Bar abayimbi bo baakuyimbira Salongo Emmanuel Sekidde wali oyo wange wa kumugugu ntambula naye tulina mu kadde wange Salongo Wembwa naye agenda kubaawo Kadulubaale tumusuubidde Christine Nanteza naye asinga tewaba Kikayovu oyo mumumanyi bulungi abagize Sunday Chiri Cruise n'abayimbi abalala aba Mirembe Productions tugenda kubeera nabo awo kati mulimu enteekateeka ez'enjawulo ze tugenda okubeera nga tutunuulira Mulindwa Vumbi John Bosco Mulindwa Vumbi mabegaawo yavaayo neyeemulugunya ng'agamba nti akoze ennyimba mpitirivu eza Muzeeyi Sebata era nti oba balabika balinamu embeera eyaleetedde ebintu bino okuvaayo era ekintu kino nekisparking off abantu ab'enjawulo ku social media. Kale bye tugenda okubeera nga tutunuulira ebyo ne waliwo omuti omuto gwendi mu kuleeta mu kisaawe kino ekya kadongo kamu Kagumba Weegoge oyo yali mwana wa neeyimbira byange bye bimu ku bintu bye tugenda okubeera nga tutunuulira olunaku olwaleero. Okay kale bantu bange tutandise ne Angel Sekandi Gasuza nga we nayanjudde wali nti abawagizi ba kadongo kamu nga begattira ku mukutu gwa TikTok bavuddeyo babeerenga basalawo basiime mukadde wange mukoddomi wange Angel Sekandi Gasuza ku lw'ebyo byakoledde ekisaawe kino ekya kadongo kamu era nga bagamba nti kyabulyaza amaanya singa nga abantu bano batugendako ate ne tugenda ne tulaga nti bakola ebintu eby'ekitalo kati bo basazeewo bamusiime nga akyali mulamu. Mbadenga kugamba gatokulimisa olabyeko ate utategeerawo ozirabe kubanga
kale enteekateeka eno yabadde yakubeerawo olunaku lwaggulo wali ku kyalo Masaba ewaziikibwa Prince Job Paul Kafeero. Jjukira Angel Sekandi Gasuza baawula bibanja baawula mpaanyi ettaka okuli ekijja kya Prince Job Paul Kafeero. Kale abakulu bano mulimu Ramuze Films nga be babadde mu nteekateeka zino ez'okubeera nga basiima Angel Sekandi Gasuza naye nti olunaku lw'eggulo tekyasobodde enteekateeka eno teyasobose kubeerawo era mu maaso awo nti egenda kuddamu ebeerewo beesitule era nga bakoowoola buli munnakadongo kamu ow'enjawulo owagende abegatteko enamba eri 0754 699 47 0754 699 47 namba gy'osobola okukozesa okubeera nga obeegattako mubeere nga mugenda mu lugendo olwo. Kyolina endowooza wonooba okubira mujja kubeera nga musobola okuwuliziganya. Kale enteekateeka eno ze yanyumira nze ng'omuntu Muzungu David Sofa kino nali nkikozeeko mu 2022 yali 2022 ennaku z'omwezi nga 3 ogw'omwenda ndowooza era yalina birthday yange. Twasiima Lord Fred Sebata nga akyali mulamu ne tusiima emirimu egyo gyakoledde kadongo kamu, emirimu gyakoledde ensi ye Buganda n'ensi Uganda ng'ayita mu nnyimba. Kale ne bano we bagatta kuno kyekino kye nali ngamba abantu nti tukole ebintu tugamba nti lwaki Muzungu akoze ekyo kati naawe wemba nze nkoze wano naawe kola wali omulimu tugenda kuba nga tukola ki twongerako olubimbi. Naye nga jjukira nti Angel Sekandi Gasuza ekisaa ky'okuyimba kino akirudde. Mukoddomi wange Sekandi Gasuza ekisaa ky'okuyimba yakiyingira mu mwaka gwa 1995 ojja mujjukira n'oluyimba ebigo mu bayimbi then n'obulamu bumpi ayina n'ennyimba ye emabega ezanyumira ddala z'osobola okubeera nga ozinoonyako ekizinga ddembe erwo lwali lwa byabufuzi ebigo mu bayimbi yali agezaako okubeera nga ayogera ku bayimbi abakulu abaali mu kisaawe era nsuubira lusobola n'okubeera nga lukyakola kati abayimbi abakulu abali mu kisaawe naye nga beefunyiridde okubeera nga babba ennyimba z'abayimbi abapya. Kale bw'atyo Angel Sekandi ojja kumujjukira mu kibiina ekya Prince Job Paul Kafeero ekyakulabako Gita Singers nga yakolera ddala emirimu n'omukulu oba ne bammemba abaali mu kibiina ekyo ekyakulabako Gita Singers. Era emabega awo twamulabako ng'avaayo agamba nti alina n'emirimu gye yakola mu nnyimba za Prince Job Paul Kafeero ezimu ye yaziwandiika. Kino nno banaye si kintu abantu lwakuba nti ffe tuwulira abayimbi baffe tubayita ba kitalo era ne tubagulumiza tebaagala ayogerweko oyo teri asobola muwandiikira muganda wange kino weerimba tebali independent balina abaabayambangako lwakuba nti bino tebyetaagisa kubeera nga abantu bavaayo mu kamera nti nze olwo nze yalukola nze I personally banja abaweereza kadongo kamu nga bali ku TV ne ku radio naye ng'abamu n'okutuuka we bali Muzungu David nze yabatuusaawo si nti oba byembawa naye ng'okumutemera ekkuba okutuukawo naye nga nze siina mpewo kati omuntu agenda agamba nti lwaki Muzungu David sigwakolaawo kati mu mutima nze nzikiriza nti Katonda buli omu alina ekintu kye yamuwa waliwo gwe yawa nti oyo muwandiisi era nga gw'ogenda kubeera muwandiisi naye nga kw'oligezaako okuyimba wa abamu tebalina maloboozi abamu n'entuunuusi zaagaana kati ekyo Katonda ye yakikola. Waliwo omusajja gwe nsinga okutendereza senior composer Charles Sonko Lutaaya ebigambo tebitta abaana abo nga bakoze mu Nantalabika nga bakozeewo Nantalabika bakolera ddala ennyimba naddala abaana abaava mu Matendo Demonstration School. Anyway ebyo nabyogerako emabega naye wekiriba kyetaagisa ndikyogerako. Kale bw'atyo Angel Sekandi Gasuza
abantu bano ne basalawo bamusiime ng'akyali mulamu. Kale bantu bange mwenna eyo gye muli mbakubiriza ow'ekikumi ow'ebibiri tuukirira enamba eyo gye nkuwadde obeere nga osobola okubeera nga okwatagana nabo basobole okubeera nga bakugatta ku ttiimu egenda okugenda e Masaba okubeera nga tusiima mukadde waffe mukoddomi wange Angel Sekandi Gasuza. Oba oliawo nze lwe naafuna omukisa ogw'enkoko yange kubanga yongi banja naye wengezaako okugyayo eddoboozi mukoddomi Angel Sekandi atera nnyo okunvuubiba nangira bw'ati naye oba oliawo naye naavaayo nakawawaatiro. Kale tugende tukolenga enteekateeka zino. Nze ensonga lwaki mundaba nti leero ntambulira wali nentambulira wali naye nga ntambulira ono no budget kenfunye kenkozesa. Kale bwe tutyo tuli mu program emboozi ya Kadongo Kamu tutunuulira ebibadde mu wiiki y'emabega kwosa n'ebyo ebigenda okubeerawo mu wiiki y'omu maaso. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Kale bwe tutyo wenjogerera obudde buno Jjajja Jumba Lubowa aligaweesa n'oweewe Senga Kezia Kulanama bali mu ggwanga lya Amerika nga bano bagenze kubeera nga beetaba mu mpaka eza NIMA Hollywood Independent Music Awards. Empaka zino zibaddewo okumala ebbanga nga zibeerawo era ono ye Munnayuganda asookedde ddala okubeera nga azeetabamu n'oluyimba lwe olwa Stress. Jjajja Jumba aligaweesa abasinga tumumanyidde eri mu nsonga ez'ebyobuwangwa n'ennono naye ate musajja muyimbi owaddala nga ayambiddwako yeetakiikisa ti ayambiddwako abantu banabitona ab'enjawulo Kakooza Lawrence n'ayambibwako Mulindwa Vumbi ayambiddwako ba Fred Seremba ba Sylvester Busulwa era Jjajja Jumba ne yeeyama okubeera nga naye akwatiza ku Kadongo Kamu kubanga bangi abayimbi ba Kadongo Kamu sofa bagezezzaako okubeera nga akubako akafuufu. Kale bw'atyo Jjajja Jumba aligaweesa Sunday eri ey'omunda yatongoza concert eya Gentle Mulindwa ow'ebyobuwangwa n'ennono egenda kubeerawo mu Gw'omunaana era nga abakoowoola buli omu awagira obuwangwa n'ennono nti agende abeerewo era awo wennyini we yasinzirira mu lukiiko luno n'alangirira nga omuntu gwali mu kuddako okubeera nga akwatizaako ye Fred Seremba afune concert. Era wava nti kwoyo abeere nga akwata ate ku Mulindwa Vumbi naye amukolere concert abasobole okubeera nga bavaayo era nga agezaako okubeera nga asiima ebyo byonna ebikoleddwa abantu abo. Mu nteekateeka eno mu meeting eno yaliyo Sylvester Busulwa benzijjukira mwalimu mama w'abaana mukwano gwange mukyala Harriet Birungi God First ne mubeeramu Sala Madrini Nabukeera yo ye munnamawulire wa Kamuta ne mubeeramu Salongo Joju William Kyagulanyi Lule yo wa Kamuta Njuba Jamiru ndooza ye Vice President wa Kamuta ne mubeera eyaliyo kawonawo Sylvester Busulwa mwalimu Fred Seremba Mulindwa Vumbi Jane Kakumirizi muwala wa mukadde waffe Mzee Matia Kakumirizi ne Rose Mary Nakanwaji Kakumirizi baliyo ng'enteekateeka zino bazitongoza. Olwaliro tuli mu programu music ddagala kati gwali eyo ng'oli wa Kadongo Kamu laikinga tekako Samasias Walukaga tekako Lord Fred Sebatta tekako Mzee Kakumirizi tekako Mukulu Kiweewa tekako Bamukabya tekako abayimbi bonna bamama Ndagire Nabitaka Mzee Matia Luyima mwenna
kati mubasharingirawo mubayite tugenda kwogera ku kye bakola mu ggwanga. Mulindwa Vumbi yagenda okuggulawo olunaku olwaleero. Watya nga tugenda kwogera programu eno naye nga tulina Jjajja Ssebadduka. Ow'akadongo kamu mu ggwanga. Jjajja w'abayimbi. Kakati nabagandi kadongo kamukulu najja kusituka era akayimba ako mugenda kanoonyaawo kenayimba nti kadongo kamukulu no tumwagala ku top. Kadongo kamu namuyimbira ddala oluyimba. Anti Jjajja tuli mu madda ga kadongo kamu. Anti amadda ga kadongo kamu galiwa. Soko nsabula abantu tubayimbire mbayinza okulooza mbu tusaaga mu busaasi. Kale Jjajja Jjumba aligaweesa teyakomaawo emabegaawo yavaayo era nga woolaba omuntu alina abakulinako obuvunaanyizibwa oba bolinako obuvunaanyizibwa obasiibula era twamulabako nga akuma nga akutte mu bigali asiibula abakulu bamwagalize olugendo olulungi olwolekera wali mu ggwanga lya Amerika obukuumi n'ebintu ebirala byonna yabibasaba era nsuubira babimuwa kubanga wenjogerera mu ttaka nze nasobodde okufunako ebifaananyi yampeerezaako. By the way, musajja ali friendly. Nze nali simumanyi nnyo naye waliwo omusajja antakula akasajja akampi kamasekulu ako Jjajja Namuzinda munaye ye yantuusa ku mukulu nemba nga nsobola okubeera nga ntandika okubeera nga nkolagana naye. Ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo. Bassebo ne bannyabo olunaku olwaleero lunaku lwa kusiibula bajjajja nga tubategeeza olugendo lwa Amerika, California, mu Hollywood era nga tubategeeza olugendo lwa Dubai ate mu mpaka eza mu awaadi gye nafuna California mu Hollywood ate n'awaadi gye twafuna ne Singapore nama mu Dubai. Tugenda kusimbula ennaku za mwezi 27 lunaku lwa Sande bwe tugenda okutambula kutambulira ku nnyonyi eyitibwa Emirates ate tuvaawo tugende ng'ennaku z'omwezi 28 zijja tusanga mu Amerika California tuwummulemu nga 29 ate ng'ennaku z'omwezi 3 tugende mu Hollywood ku awaadi yaffe olutambulire ku red carpet ate tuwanike ebendera ya Uganda. Ng'ennaku z'omwezi 7 tujja kuba tuva mu Amerika, ennaku z'omwezi 8 tujja gwe Dubai era nga 9 tube ku performance mu awaadi ezo. Bassebo ne bannyabo tumaze okuteekayo ebitabo by'omwenge amakula n'akattamukago nga tusiibula abajjajja baffe okutuwerekera ku lugendo olwo. Jjajja Kaasamitala eno nnyumba ya muzimu era Jjajja Kaasamitala mwekwatidde puroguramu eno era kino kyekita ky'omwenge ekigenda ku kyoto ewa Jjajja male kumunnyonnyola. Jjajja Kaasamitala Ssegawa ne banne emizimu gyonna gyayita nagyo. Bassebo ne bannyabo munnange entungo n'obulo akabaane n'omuzigo Jjajja mukama wange Ssaalongo omusajja omukulu Kaasamitala ne banne boyita nabo Jjajja emizimu gyonna Jjajja Ssewamala Musoke ne maama Naamala Namusoke Ssaalongo mwenna nkoola mayembe abazadde amutabaazira amakulu ng'empya nanga abakoola muzzukulu wa Mwajjumba Lubo Aligaweesa muzzukulu wa Aligaweesa muzzukulu wa Mulyanga muzzukulu wa Muzigo muzzukulu wa Mukota muzzukulu wa Kiwago muzzukulu wa Balironda muzzukulu w'omusajja omukulu Kaasamitala era nga gwe muzimu gw'enkongojja nfukamidde wano mu nnyumba y'emizimu. Ssaalongo nga ndeese ekita ky'omwenge amakula n'akattamukago. Ssaalongo era ndeese n'ekikumi ekikumirira. Ssaalongo nkitaddemu mu ttuli y'emmwanyi era ntaddemu olweza n'ebbombo ku lw'abaana abalongo era ntaddemu n'obulamuzi. Kino kyekita ky'omwenge. Jjajja abalala abatanywa munywereko wano mukama wange ka muntu abaagenda munywereko wano ate n'abalala munywereko wano Jjajja munywereko wano ku mpagi yammwe. Ssaalongo abalala munywere wano mu kibbo. Ssaalongo nga mbategeeza olugendo lw'Amerika enkonge ebule
tutambule bulungi okugenda mu awaadi ezo n'olugendo lwa Dubai ate tukomewo Ssaalongo ate tugende mu Makisoni nga tutwala abalambuzi bakola n'amatours and travel era nga tugikola ki nga tujanjulira eri ensi eno. Ssaalongo tubaleetedde ekita ky'omwenge amakulu n'akatta mukago jajja mukkirize ng'emizimu ginanyini nnyumba eno emizimu ginanyini nnyumba eno omusajja omukulu Kasamitala ne banno boyita nabo Ssaalongo nkubye amavi ngamba koowoola tutambule mu lugendo jajja mwebala okukola mwebala okukuuma nga bwe mmaze okukuma ekyoto Ssaalongo bwe ndeese ekita ky'omwenge wano mnaasinzira kwena empagi ebita bingi bwe mwenywera mukama wange jajja bwe mwenywera nga bwe tubigabudde mukama wange Ssaalongo munywe nga mulinda olugendo luno ate jajja ani anaabagabula wessiri saba mutukulembere bulungi bazzukulu bammwe musigale nga mubajjanjaba mukuuma amaka gaffe mukuuma olugendo lwaffe tutambulire mu mikono gyammwe Ssaalongo ate tukomerewo mu mikono gyammwe tubasaba obuwanguzi gye tulaga buli muntu yenna alaba obuwanguzi jajja ebbanga nga twetabye mu nsonga y'okuyimba nga bwe mwatulonda nga kitone kyaffe jajja ebbanga libadde ttonotono si ddene nnyo kubanga situnaweza na mwaka nga tuvudde ku New Club Abrigato naye kati tutandise okuwangula zaawaadi Ssaalongo tusaba tuddewo tusitule ekitiibwa ky'okuyimba mu ggwanga ekitiibwa ky'olulimi endongo esobole okuba nga evuga kadongo kamu adde ku ntikko era jjajja bubeere busomesa ndi ne muzzukulu wammwe nga ndeese ekita ky'omwenge kino muzzukulu wammwe Nabbonana abakoza kula Namaali Gaweesa era bwe tugenda okutambula ne ttiimu yonna gye tugenda okutambula nayo ne bannaffe bonna be tugenda okutambula nabo Ssaalongo tusaba otukulembere otukwatireko tusiibula lwa Sande kambakoowole mwenna jajja ddungu lya bwikale ekiro kiyitabaalo Ssaalongo amayembe abazadde abatabazeera amakumi g'empya jajja ngenda wa Ssewamala ngenda mu Mayembe ngenda wa Kabaka Ndawula yonna nsoose mummwe emizimu mukama wange ka muntu nsabye mutukulembere bulungi abasabo ne banyabo timundabangako nga ne mu nnyumba ya mizimu eno omukka mugula mungi nnyo naye njagala okubategeeza bassebo nti bw'oba ova eka ogenda ku lugendo naddala olunene bwe lutyo mu mawanga ago ekibalemesa okubawanguza Ssaalongo bwe butasiibula kino kyendi mu kukola kye bayita okusiibula kubanga bagamba nti kali bakata ka mwenge ke kaligenda embuga okuwaaba kati ekita ky'omwenge nkitaddewo ekyoto nkikumye emizimu ngibuulidde nseesezaamu nkumyemu mmwe ne mugamba nti abo balogo abo balina amajiini abo bakola bwe bati naye ffe twayonja lubaale ebintu by'omulaba tukola twayonja lubaale nti tonnenya kunyirira wabula nayonja lubaale era njozaayo z'omwana eyayimba akayimba ako ba musajja mukulu oba mwana eyayimba akayimba nti nayonja lubaale bassebo ne banyabo twayonja lubaale tubalaga ebintu bino muddeeyo ku nnono zammwe muddeeyo ku buwangwa bwammwe muddeeyo bajjajja bammwe nga bwe babateekerateekera jjajjammwe tiyabateekerateekera kubonaabona tiyabateekerateekera kuba munaku kanfulume mu nnyumba y'emizimu ekita ky'omwenge ekya Ssenkulu kisigala ku mpagi bassebo ne banyabo kyova olya nga baga nti omulongo ow'okumpagi era bw'osituka n'okwata ku mpagi bwoti bwe bubeera obuyinza eyo y'empagi Sseddugge ewanirira awo n'olyoka ofuluma n'eddamula okyebitala kakati bassebo ne banyabo eyo ennyumba munda ndowooza mugirabye bwebadde efaanana mugirabye bwefaanana munda kakati ate mu kaseera kano tugenda kwetooloola ate ngende mu batabaazi naava mu batabaazi ate ngendewo omusajja omukulu Ssewamala nsobole okusiibula obulungi era n'amayembe yinza okubalagako bassebo ne banyabo amayembe bagateeketeese dda wano ngenda kusumululako mbalage kubanga mmwe abalangira n'abambejja oba mmwe abatabaazi oba mmwe abantu ab'obujjajja mwalemu okumanya nti okusamira kweteekateeka okusamira kweteekateeka bassebo ne banyabo bw'oba tiweeteeseteese bulungi mu kigambo okusamira owulira ng'abantu bakyogerako naye okusamira kweteekateeka buki
bulungi njagala okubategeeza okusamira kweteekateeka abantu balageeko wano okusamira kweteekateeka ate si bingi ebyo byebikola jjajja bakama bange Basaalongo amayembe mwenna amazadde amatabaazi era amakuumi g'empya musajja omukulu Nambaga Luwala Akabombo Kasajja Kiraalire Kizaazi Kizuuzi jjajjaffe Kikoona Kiini Kibi Maama Nanziri Nambaga Nakavuma gano gonna mayembe basibo ne banyabunze nina amayembe sigoogerako bwogezi nembaga nti Ssaabakabona Jjumba Luwala Gaweesa alina amayembe amayembe ngalina era nagasamira era ndowooza mugakola ki mugalaba basibo ne banyabo amayembe nsonga akati bajjajja bakama nka muntu bweza Ssaalongo nsaba mukulembere Luwala Akabombo jjajja tugenda Bulaaya kukola ne muzzukulu okula Namaali Gaweesa jjajja Luwala Akabombo Kasajja Kiraalire Kizaazi Kizuuzi Kikoona Kiini Kibi Maviga Mukulu Maama Nambaga Nanziri Nansiko Nakavuma nga bwe mbasitudde ku lunaku olwa Sande ngenda kusomeza 27 tugenda kulinnya Nnyonyi okudde Bulaaya mukama wange ka muntu tugenda Bungereza tugenda ku kikopo eri California tugenda ku kikopo ekya awaadi y'ensi yonna nsaba njireete mu Uganda jjajja mukama wange ka muntu nsabye tukulembere otukulembera ate bwe tuvaayo tudde Dubai ewa muzzukulu Senkaali eyateeseteese ate nayo tugireete jjajja ngenda ne muzzukulu n'abakoza kula Namaali Gaweesa ne ttiimu yonna gye tugenda nayo eri abo abagenda era Ssaalongo bwe tuvaayo mu kampuni yammwe yakula Nama Tours and Travel nayo egenda mu Makisoni ate tujanjuluze eri bannayuganda tugenda kulambuza abantu Makisoni Falls Ssaalongo eyo gye tunaava ate tudde tubannyonnyola olutabaalo jjajja nga bwe nabasalidde ente n'ensala embuzi nsabye kubanga jjajja abantu gye baakoma okubakweka ensi gye yakoma obutabamanya kati ffe tubakwekulayo abantu bamanye nti abantu babeera n'amayembe gegayamba gegagaggawaza si majiini abantu bategeere nti baba na lubaale abantu basamira busamizi Ssaalongo nsabye abalangira n'abambejja mwenna emizimu emisambo abalongo n'amayembe abatabaazi mwenna mutuwerekere jjajja mu lugendo lwe tugendamu tubeere mikono gyammwe mutukwate bulungi tutambule bulungi tunaabaweerezanga tukyegomba bakumira ebyoto ayi Ssaalongo baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda agenda kuweza emyaka 32 ku Namulondo y'abajjajjaabe mwongere okumukuuma mwongere okumukulembera mwongere okumusaba Katonda abajjajja abakuume ate katugende n'emikolo emirala egiddako ekyo kye tubalaze bye mweraba muyiga okusiibula lubaale Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops skirt office pants legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01 Ama's Closet where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China Egypt Vietnam n'amawanga amalala omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe
Yino Chikaya College School. Essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya ddene boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga, Mityana Road. Okumanya ebisingawo, noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. California tugenda kuyitirako Canada. Bana Canada tubawaddeyo ennaku 2 zokka tugenda kufuna ka airline katutuuseke Canada Toronto. Tetugenda kweyongerayo era hotel booking gye tukozeeye Canada ya 2 days. Tuveeyo ayi tugende bayita Bethlehem wala waffe California. Tukomeyo California ate we tunaddira ku nyonyi Los Angeles wennyini kale basebo ne banyabo byebyo we are traveling. Abana Capital Music mwena tubala muzako Capital Music yasomi ese mu program ya music dagala naye no mukisa kati program biri ngasaza mukulu jesse wali kale yino tiketi abakulu ya kulana matuwa and travel ye tutambuziza zino bagamba bazita porochua porochua why zino zeko polisi ba ya tiketi zizo nabasewo ne banyabo Dubai tugenda kuchwazi ubuno batugenda okubanga tugabira abantu bafa abazungu. Canada tugenda kulekayo, California tugenda kulekayo, Bethlehem abe California mwina mugenda kufuna nawe Boston tugenda kubaweza naye Boston tetujja kutuuka. Okay kale bantu bange program etekebwa mu sente aba new subs fashions bakugamba nti genda obawagire genda wefunire ku ngoye eza bakyala. New subs fashions esangibwa ku Sunset Arcade. Otambula ng'ova ku New Pioneer Mall oda ku Alwa Park yisa Wilson 1 ogenda ku yisa Healthring Pharmacy wekoma yambuka amadaala ago edduuka lyosoko okugukirako yeyo New subs fashions. Kale mbagamba nti mugende muwagire abantu bano hajjati oyo atubeereddewo nnyo okubeera nga tusobola okubeera nga tukola emirimu gino. Baganda baffeffe abakadongo kamu ffe tulina okukyusa ebintu ebimu ku bye tuzze tuwulira ku kisaayi kyaffe kino ekya kadongo kamu nti bali weebati ne weebati guno gundi eyo ekome tutandike obulamu obulala. Bano be ba new subs egenda weefunire ku ngoye. Engoye ze taziseera ate engoye ze abeera noli class ogenda kwambala ofuuka omuntu ow'omulembe. Tuyina Ama's Closet for tops and more. Ama's Closet for tops and more abo basangibwa wali ku Ham Shopping Grounds edduuka 252 bali ku Block D. Kati gwe wotuuka ku Ham awo ku Jesco va ku Jesco kati awawaddako yambuka amadaala ago agasookera ddala
ye edduuka lyogenda otunulamu ye Ama's Closet for Tops and More. Weefunire ku ngoye ez'enjawulo. Mukyala wange mukyala Mawejje waali okubeera nga akuweereza mukyala Nalubega Brenda. Mukyala musanyufu ajja kwaniriza bulungi. Sooka weefunire ku ngoye. Kati tugenda kuvaawo olunaku olwaleero tuli ku B is a Hotel and Bar. Bano bali Nsago gino emipiira gino gigenda kubeera nga giddamu endongo ya kusindogomera wano ku Ensago ku B is a Hotel and Bar. Ne mukyala wange namba ya Harriet waali, musajja munnange Sonko Ronald naye waali, abantu ab'enjawulo. Salongo Emmanuel Sekidde ntambudde naye, ndina mukadde wange Sande kiri ku Luzi, Kadulubale Christine Nanteza, Salongo Wembwa ne muganda we Muyomba Lawrence. We bali Kayovu, oluyimba lw'oyagala lwe tukuwa, endongo yaffe ey'akadongo kamu super. Kenny be bagenda okubeera ku keyboard, then to bangambye ani agenda okugira kale bwe tutyo endongo weeri ku B is a Hotel and Bar onako olwaleero, era ebintu ebyo nsuubira tugenda bifunako mu maaso awo ebye tugenda okukwatayo. Kati wetuvaawo mbagamba nti Kikaya College and Vocational School abo bali wali Bulenga ku 7 badde ne boarding arts ne sciences bakugamba twalayo omwana. Ebisale bitegeerekeka, Mwami Mubiru Charles wali okubanga kuweereza. Plan B Records abo bali wali Mubende ba music. St. Michael Educational Center bali Kikaya, St. Michael bali Kiwanga Mukono, ne tubeera ne Twinex International bali wali Bulaga. Kati muganda wange gwe yeetaaga enyimba osobola okunsanga wano Kasubi kubasooka kwa Plastage we westwanojja oluyimba nduteerako nusu 5 tandikira ku nyimba za 15 ku WhatsApp, oluyimba nduteerako nusu 10 ntandikira ku nyimba za 15. Enkola ekusingira obwangu gye tukozesa. Kale bwe tutyo tugezaako okubeera nga tutematema ebibadde mu week n'ebyo bye tusuubira Jjajja Jumba Aligaweesa. Mbategeezezza nti obudde buno ali California mu Hollywood, yagenze mu mpaka Los Angeles, yagenze mu Hollywood Independent Music Awards ez'omwaka 2025, era oluyimba olwa Stress lwe lwamutuusizeeyo, naye nga mu kutambula teyatambudde yeka, yatambudde ne weewe Senga Kezia Kulanama. We batyo we bali okubeera nga abugiriza munne. Then era bano we babadde bagenda jjukira nti tulinawo emikolo olujja beera lunaku lwakuna emikolo gy'amatiikira ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi Frederick ez'omulundi ogwa 32. Jjukira nti mwaka gwali gwa 93 enteekateeka zino we zaaliwo okusookera ddala. Kati bano balese obubaka obwagaliza Ssaabasajja Kabaka enteekateeka ez'amatiikira amalungi. Nsuubira bagenda kubeera Kibuli empaka amatiikira gano gye gagenda okubeera. Kale abakulanama Tours and Travel era bamwagaliza amatiikira amalungi. Erinnya nze Sempijja Shaban, ndi musajja muzirante era nga nze manager wa Kulanama Tours and Travel. Kulanama Tours and Travel tusangibwa Mutungo Kigo, era nga omulimu gwaffe omukulu kwe kulambuza abantu ekkula Buganda ne Uganda okutwaliza awamu n'ensi ezituliraanye nga Rwanda, nga Tanzania ne Kenya, nayo tutwalayo abalambuzi abaagala okugenda okulambula. Ate era Abakulanama Tours and Travel, omuntu yenna ayagala okugenda okulambulako mu America, ayagala okulambulako mu nsi eza Europe, tusobola okumuyambako netugenda tukolaki ne tumulambuza. Ate n'ekirala n'omuntu yenna obanga muzungu ng'ali mu nsi ezo nga America, Europe n'ensi endala ng'ayagala kujja kulaba ku kkula Buganda ne kkula Uganda, era ffe Abakulanama Tours and Travel tumuleeta ne tumutwala ne tumulambuza mu national park zaffe ezawano eziri mu Uganda nga Murchison Falls National Park, Queen Elizabeth, Lake Embulo ne park endala. Kantwala omukisa guno nga ffe Abakulanama Tours and Travel ayibeene tukuyozaayoza okuweza emyaka 32 ku Namulondo y'abajjajjaabo. Ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala ne maama Nnaabagereka agerekera Obuganda.
Okay, bwatyo awo senga Kulanama Tours and Travel mujja kuba mubanoonyako abaagala okutambula around wano mu Uganda ne mu nsi endala. Ffe tujja bassaako nnyo essira nga bamaze tuwa kalango nno senga Kulanama akalango ebyaddala keetaaga Jjajja Jumba ensonga eyo ogimanyi bulungi. Kati ne Jjajja Jumba Lubowa Aligaweesa yasinzirira wali mu kirowooza Mukono okubeera nga era naye nga Ssaabakabona ow'enzikiriza ey'obuwangwa n'ennono ayagaliza Omutanda amatikkira amalungi. Atenderezebwe ng'agulumizibwe ng'aweebwa ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo. Yenze Jumba Lubowa Aligaweesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bawasenga Kulanama omubwati. Ndi wano nsinzidde wano ku kitebe ky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mu kirowooza Mukono okwozayoza baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okutuuka ku myaka 32 ng'atudde mu Namulondo y'abajjajjaabe. Aibene empologoma cuucu magulu nnyondo twozayoza bajjajjaabo bonna ababereberye okubanga basobodde okukuuma ne Mukama Katonda ng'oli ku Namulondo y'abajjajjaabo ng'olamula. Bene agundegunde Ssemakokira akule bulungi Obuganda buggumire era tukuume empologoma yaffe. Kale Jjajja Jumba eyo yonna gy'oli tukwagaliza birungi byerere n'oweewuwo senga Kezia Kulanama tubaagaliza birungi byerere. Baganda baffe mwe abagamba nti muli ba promoter nsuubira bano by'ebintu bye twandibadde nga tugezaako okubeera nga tukola okuziga obuntu buno gye buli zawadise ezo zi nomination z'abantu baffe ne babeera nominated nti ekyo kitusobozesa okubeera nga tweyongerayo. Kale Mulindwa Vumbi emabegaawo naye yavuddeyo era ensonga zino zigenze ziranda ku mitimbagano egy'enjawulo nga agamba nti yakola kinene nnyo mu kubeera nga promotinga nti yakola kinene nnyo mu kuwandiika ennyimba za Lord Fred Ssebatta nti ezikunuukiriza ennyimba nga 16 era oba oliawo ngenda kunoonyako Mulindwa Vumbi tunyumyemu ku nsonga eno nga abantu ne Lord Fred Ssebatta ndi mutuukya naye nga kino sikijjaawo nti abayimbi bonna ffenna tulina abatuyambako lwakuba ffe ekitutta kiri kimu nti tukkirizisa abantu abatugoberera nti ffe abeekolera ebintu bino. Ndowooza nze Muzungu David nze omu avaayo nempa credit nti kino gundi yannyambyeko kino gundi yannyambyeko. Kati nabalaga nti nze ewa Moses Katende naye simanyi nti ndituuka n'ebaamuziika naye mugoberezi agoberera ebintu bino byenkola ye yavaayo n'agamba nze nzaalibwa ano Nakifuma n'abalanga manyiiwo nja kugendayo mbuuze kubanga nti yali akimanyiiko nti muganda wa Moses Katende waali era omwami oyo ye yankulemberamu okubeera nga nsobola okutuuka nze bingi mpa credit abantu abanyambyeko naye abayimbi yensonga lwaki twali tugamba nti kyandibadde kirungi mu program mu luyimba luno n'oteekamu nti omuwandiisi yejjindi nti nekiyamba era abavubuka ba raga emabega abo babadde bagezezaako okikola naye mu myaka gyaffe giri abayimbi bonna baalinanga abaabayambangako. Era nsaba mwe abanyumya kuba abaaliraana abantu bano abantu tubagambenga ebituufu tolina kyovaako tolina kyovaako naye enteekateeka eno John Bosco Mulindwa Vumbi jjukira y'omu ku baana b'Amatendo Demonstrational School era y'omu mu kisaayi kya Kadongo kamu y'omu ku bawandiisi ab'amaanyi be tulina oba ababaddewo ye kubanga tukyamulina abamu baavaawo naye y'omu ku bawandiisi ab'amaanyi. Abaana abaali mu Matendo Madina Nakiwala musobola okunjulira bano ba Mzee Kalali mwenna bakayemba ba Robert Kagulire yonna gye muli musobola okujulira ebintu bino ebimu bino. Kati nalabye abantu ku mikutu nga ku TikTok nga buli omu akomentinga kyayagala abavuluga abakolaki no ebintu bino abantu kiringa wojira omuntu ekintu nekuba kufumba mmere eyita mu process lwakuba nti tutuuka
ate munaye abalala abasaawula ebisambu ne tuba nga tetusobola kuboogerako ze Muzungu David ndowooza nze nzekka asobola okubeera n'envaayo n'enjogera nti kino naye nga let's give credit where due. Credit tugiwe abantu awasaanidde. Waliwo omuyimbi Kagumba Weegoge. Omwana oyo gwaneeyimbira byange mukoddomi wange. Nalaba ekitone ekyo nga no kinene nnyo kubanga alina obuyiiya. Tulina oluyimba lwe tuleeta Kampala agaziye atya. Ojja dduwulira era enteekateeka zonna zigenda maaso. Oyo no yakola kinene nnyo mu neeyimbira byange era ku mulundi guno teyaliyo naye yakoze kinene nnyo mu kuwandiikira abaana mu neeyimbira byange. Ndowooza abaana abaaliyo eruweero ku finals yalinamu abaana nga 10 anga kyenzijjukira nti Vuvuzera yali mabega wa Kagumba Weegoge. Vuvuzera yo yayita mu luyimba lwa Najjingo. Then waliwo First Musoga ne Guluddene era naye akiwaako obujulizi. Guluddene yawangula Kayiringu abo bonna naye nti baatuuka ku final kwegamba nga bwongo bwa muntu ogwo bwe busitookinzaawo nga kisigadde kisa kya Mungu. Kale bantu bange nsaba programu y'olwaleero tugikomye wano naye nga bagamba nti leero tuli ku B is a Hotel and Bar wali Ensago. Tugenda kubeera nga tusabula muziki Kadongo Kamu Lukoba ku Lukoba. Gwe weerekereze obeere ng'ogendawo ku nfuufu yokka yeyinza otutiisa ku kkubo naye ate eri munda wanyirira bulala oyinza okulowooza nti tebalina nakyo powder waabwe. Kale nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Amaz Closet ffe tukyasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Amaz Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road.
Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala kulikodinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan